afande muhozi bannange nedda kakati tukkirize ekimala kimala tetugenda kusirika busirisi nje tunakoma okusirika embeera gye genda okukoma okutabuka tuveeyo twogere buli muntu yogera kwata essimu yo bw'otyo likodinga akantu okate katambule twogere tetukkiriza kusirika busirisi embeera eyo noneke nga tulaba bannange bannaddiini abakulu b'ennono buli muntu asobola okubaako kyayogera yandikyogedde kati akyogere kino kyekiseera ekituufu afande muhozi abantu bavudde mu mbeera olw'okukwatibwa okuddamu okukwatibwa kwa Muwanga Kivumbi era ono agambye nti ekimala kimala abantu bakoowu kubanga bw'atuuse n'agamba nti buli omu aveeyo ayogere mwekwata obutambi muweereze message etuukire ddala mu bakulu bano akoobodde n'abannaddiini nti teri kwetiririra baveeyo boogere bakondeminge ebigenda mu maaso. Kinajjukirwa nti Honorable Muwanga Kivumbi yateebwa juuzi era n'atuuka ewuwe n'ayanirizibwa ng'omuzira abantu baali bangi naye kigambibwa mbu olukwe lwali nga baali baagala kumukwata lunaku olwo lwennyini lwe baamuteera. Waliwo amaloboozi gano nno omuntu agambibwa kubanga yabadde naye atuweereza ebyabadde ground era nga abituusibwako omukulu Fred Kajubirumbu. Direct abadde Honorable Muwanga Kivumbi no byayogedde wulira bulungi nnyo. Kyalumbe nkulamusizaako mukama wange nkukubiddeko nga tokwata naye nze nzaakuba abadde ne Honorable Muwanga Kivumbi nga tuli mu mmotoka tuva e Butambala ajingadda Kampala ng'ayagala agenda atandika ku nsonga z'abaana abasigaddeyo 6 nabo ku Mmanda alabe nga bavaayo. Kati bwe tutuuse Mpigi tusanze baataddewo dda road block. Kati mu kuteekawo road block mwatuuse ku mmotoka ya Haji nga bamugamba awetaddeko poliisi. Haji ng'agamba lwaki emmotoka yange egenda ku poliisi sikkirirayo. Agamba duleva tukwata emmotoka yange kugitwala ku poliisi togikkirizaayo. Watubeerawo nga tusooka tubenyolamu awo. Olugize nga bamugamba agijje mu kuba agizeeko wali katono. Olugizizaako wali wammanga era ku mukono gwa poliisi gwennyini ne batukiika patro. Kati mu kutukiika patro tugenza okulaba drone eva wansi eyambuka ng'eriko ab'ebyambalo bali munda abaleya bonna nga bambadde obukookolo ne bafubutukayo ne batandika okukoona emmotoka ya Haji n'agamba mugguleewo. Haji wagambye nti muggulewo ne tuggulawo ne bamukwata ne baddamu ne bamuwamba ne bamukasuka mu drone ne bamutwala. Kati mu mutwala ne kugobererako ddabo kabini 2 ne ya poliisi ne zigenda. Kati naffe nga tetulina bwe tukola ki? Kati tulina bwe tugenda kugoberera mmotoka ya Haji olw'ensonga mmotoka ezo zitutte Haji olw'ensonga tijjaamu abadde amaze okukwata babadde bakwasizza dda jjaamu nga bakoze dda ekikwekweto. Naye nze tekyakyeŋŋamba nti NBS obwedda yeewa information yonna nga yeewa information yonna okiwulira nga yeewa information yonna efa ku Haji kuba yatukedde ku makya nga Haji kumpi tannazuukuka ne bakeera ne babeerawo ne bamuggyako amawulire ne bakola ki ne tugenda ku muzikiti okusaala ne bamubeerako ne tuvaayo ne tuddako ewaka era ne batugoberera ne tuvaayo ne tutandika olugendo lw'e Kampala naye era nga batuliko abantu abo nze mmanyi NBS yetutambuliddeko waliwo ne deputy RDC wa Butambala akamotoka ako bwe tubadde tusimbudde wa Haji tutandise okgenda ne katukulembera ne kadduka nnyo ne kagenda. Kati ate ffe tubadde tumaze okuweta tukomawo tukasanzeko abasanda tukasinkanyeko abasanda nga teko kali mu kudda kitegeeza nga kawa information kagamba nti ne bali mu kukola ki kudda. RDC wa Butambala oyo muwanvu ne NBS obwedda be bawa information kuba tutuuse wali abasirikale amasimu bagakuba bali ku masimu ja wali emmotoka amasimu bwe gavaayo Haji abadde agaanye naye bamuwambye mu bukambwe bw'ekika ekya waggulu. Tetumanyidde ddala oba Haji ali mu mbeera ki kati kyetutamanyi ndowooza ne bwe siyogera mannya
nze ne bwe siyogera mannya kijja kukola ne bwe siyogera mannya naye nga yeyo embeera gye tufunye ekyekango tugenza okukuba eno amasimu okutuuka ewaha gye wabadde wajjudde abantu nga babagambye waliwo ababagambye muveewo namwe bagenda bakwata biki era abasinga bonna ne bavaawo tusanze wamuse ng'abantu abasinga bonna bamuse bagenze naye netukola ki kati bwetuli wano tulinda tulabe ekiddako naye kirungi nti information emaze okutambula tugitambuza mubadde mumaze okuteekayo ekyo kirungi nnyo tweyanzeege oyo yabadde ne Honorable Muwanga Kivumbi mu biseera bamukwatidde oba okuva ku makya g'okumakya nga NBS yamukedde nga n'omusajja tannazuukuka nebeerawo nemuleekinga okuva ku makya ssaawa ndoza kusimana sana kuba omuntu aba tannazuuka kiba kitegeeza omuntu ngoyo azuuka ssaawa nga 2-3 bamuleekinze okuva ku makya mpaka bamukwatidde nga NBS eri mulimu ogwo muwuliddeko ne RDC n'abantu abalala naye kati kuffe ago si mawulire ku ngeri state gye badde ekola emirimu gye egy'okuwamba abantu ekibi ekiriwo nti bo balowooza nti kye bakoze kyamaanyi nnyo okumukwata nti batiisetiisa abantu. Let me tell you one thing, Muhoozi and your father Museveni. You think that you can intimidate Ugandans to that level that even the court can release someone and re-arrest him in such a manner that you create fear or you want to humiliate someone. Let me tell you, right now, you are pursuing this country. Abo bwe tuli ku nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi naye ono yagambye nti ye yali akisuubira mbu yalaba Muwanga Kivumbi ng'avudde ate n'atuuka ewaka mbu n'akola statements ze yakola yamanyirawo nti ssaawa yonna bamunona. Lwajjo nina gwe nagambye nti Muwanga Kivumbi bw'aba bamutadde n'ayogera nga bw'ayogedde tugenda keera nga bamuzizzaayo. Nze mmanyi Museveni bw'akola ebintu bye. Osegedde mmanyi Museveni bw'akola ebintu bye. Naye Muwanga Kivumbi yali badde motivation. Ekyo nkibabuulira. Yali badde motivation. Yali badde ensonga lwaki Munnayuganda ssaawa zino ffenna tulina okwogera. Kubanga Muwanga Kivumbi avuddeyo n'abyogera nga bwe biri. Amazima n'agajjayo nga bwe gali. Bwe baba abasajja bano bamuzizzaayo nga bazzeemu ne bamuwamba. Museveni omuliro ogwakumibwa ogwo gwo toliguzikkiza, ekyo tebakulya ebinusu. Omuliro ogwakumibwa Kyagulanyi gwe yakuma, Museveni tolizikiza muliro ogwo, ekyo nkikubuulira. Ogenda bakwata mpaka lwe bagenda okuvuunika bakugjewo. Eggwanga eryo litereere libeere mu mikono gy'abannyiniryo, ekyo nkubuulira. Ogw'omuliro kakati omusajja mumukutte emyezi emeka olumutadde yatandikidde we yakoma n'addamu n'abyogera amazima era najja n'agoogera ge mutayagala boogere ago go temugenda kutuzikiza tujja googera mpaka mujja wamba be muwambye muttebe musse abanaasigalawo bajja kuvuunika Museveni, ekyo nkikubuulira. Kakati kye mubadde mukola Muwanga Kivumbi twaligambye nti akati omusajja agenza okuvaayo nga mutiitiizi. Kakati omusajja mulabye bw'akomyewo abyogedde ng'era bwe birina okuba, ekyo nkikubuulira. N'abyogera ebyo bye mutayagala, temwagala mazima, temugaagala, ekyo nkikubuulira. Kakati ate waliwo abasirisa obusirisi nga bamanyi enkola yeeyo ebintu gwe Museveni nga bagimanyi, naye nga buli omu alinze tayimu yakukutwala ogenda okwekyusa nga n'akuliraanya akuli ku lusegere yagenda okukugirayo ejjambiya, ekyo nkikubuulira. Tayimu butayimu budde byonna bye mukola byonna bimalanga ne biggwa. Gwe bagambye nti ensi egenda tambula bwetyo mpaka emyaka n'emyaka nedda tebakulimba. Ffe weetuli ne bwe tutaabeewo abali baawo bajja kukonfeesinga.
nkikubuulira. Wetuli nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo tugendeko ku nsonga za Justin Nammeere. Nammeere afuuse Nammeere era nga mwalabyeko wanene mu palamenti nga ne ba MPs ne ba ministers abalala nga banyenya emitwe nga kibasuuseeko. Naye onaamuyisizaamu eggaali. Ka video ka Nammeere. Nammeere. Tomanyi ku debatinga. Oli muwawa. Nammeere o debatinga ng'omuntu agenze wali mu nnyendo okulamuza enseenene. Oba agenze wali mu kimaanya okugulawo obutula. Oswaza. Oli kipaku. Fiya yonenne y'okubba akalulu ka NUP. Masaka yonenne ekyakulimu. Abasoma body language ndowooza mukiraba. Agabatuka. Omuntu nabwamugamba mukulu munne ali mu parliament amugamba calm down. Agamba no. Oteekawo osimanyi tewaliko agenda kunkwata mu kiwatu. Nammeere tomanyi ku debatinga. 7 yakulonda nakuwa ekifo. Ne we all know nti Museveni entegeera ye kati eri ku myaka nga 0 up to 5. Nammeere tomanyi ku debatinga. Nammeere oli kipaku. Wagenze Katikkiro Mayiga. Muwa Buganda ekitiibwa. Wagenze Katikkiro Mayiga n'ofukamira. Toyina na respect. Ngoya kugomesa otaddeko ekintu ekya yellow. Era ogenze nga NRM naye towagenze nga mu kitiibwa ky'Obuganda. N'ofukamira Nammeere nga wabba akalulu k'Omuganda Masaka. Kwe ku magezi gwe Mrs. Kipaku. Nammeere kankwe ku magezi. Abantu abadebating obulungi mu parliament babeera ne ba royal model baabwe. Gwe kakati onogena mu parliament okudebatinga nga tolina abantu botunulidde ngabo ba Bill Clinton nga totunulidde nga ba prime minister abawano ngeri kije ba debatingamu nga teweegombyeko muntu mu parliament emoba ya Scotland noyiga ngeri kije ba debatinga. Nammeere o debatinga you lack of basic understanding oli kipaku. Nakubadde parliament eri garbage Nammeere. Naye you are more than extra garbage. Extra garbage. Nze nebuuza bannamasaka bannabuddu. Is this the person gwe mwagala abakiikirire mu parliament a debating nga tasobola ku debate? Ye apakuka bupakusi. Buli kintu kyonna ayagala kuyisaawo. N'akanula amaaso n'abeera ng'ekitiiri ky'enkoko. My lady, calm down. Wano toli mu kugula nseenene zaawa z'omu nnyendo. Tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo munnange ensonga za pasita eyambalidde Bobi Wine nazo ziranze. Ono naye amukoledde akatambi kalamba. Mukama yeebazibwe nnyo. Ebiseera ebimu obulwa n'engeri gy'osobola okwogera ebintu ebimu. Naye kino kankyogere bwe nti abalokole tuleme kulowooza nti generation eno tetugiriimu. Eno generation tugirimu ate tugenda kugibeeramu ne generation ejja tujja kubaawo. Naye tuleme kuteekawo mbeera kati ono omukazi oba pasita waawa oba asumba ludda wa mukazi wattu n'alyoka aveeyo n'ayogera. Njagala kusooka bajjukiza ono omusajja gwe bayita Dawudi talina university gye yagendamu. Dawudi yali mulunzi wa ndiga. Dawudi n'ava mu kiraalo n'afuuka kabaka. Yusufu bamukwatako n'omusango gw'okukwata abakazi. Bamusibako mu kkomero okumala ebbanga ng'omusango gumusibisizza mukwasi w'abakazi. Eyo gye yava ne yeegwanyiza n'agwanira ne Katonda n'amusaaniza okubeera kabaka. Tubuulira okukkiriza buli lunaku. Kati ono omukazi gye yafubutuse okusabotaginga okukkiriza kwa president wa NUP Robert Kyagulanyi. Bw'okwata ku Kyagulanyi oba okutte ku nze. Banyabo ne bassebo njagala kubategeeza Kyagulanyi si mululu naye kukkiriza.
kukkiriza omukazi n'alyoka ayogera mbwabali setaani yamukuba akaama njagala kubuuza gwe akkiriza okugula emmotoka nge wamwe tebagigulanga akkiriza okuzimba kalina nge wamwe tebagigulanga akkiriza okugenda e London nge wamwe teri yali agenze wadde tewali yali avudde mu kika kyammwe kuva mu kyalo kujja Kampala naye ng'oli wano okkiriza Katonda okutwala e London tewali yali akutte kakadde ka ssente n'akawa omuntu gwokkiriza okukwata emiliyoni ozibeeko gwoziwa okkiriza okukwata dola obeeko gwoziwa ogwo mululu setaani yakuba akaama banyabo ne bassebo muleke kubuulira njiri nga mulaga nti Kyagulanyi wa mululu lwaki temwogera ku bino ebirala abalala bye bakola waliwo abakola ebintu ng'abamu babiziikiddemu abaana baabwe abamu babibeeredde mu makomero okumala ebbanga naye byo temubyogerako nemwogera ku Kyagulanyi no waliwo abalokole abategera omulembe guno era mmwe abantu ba opposition muleke kulowooza nti ffenna ng'abalokole abasumba tuli kiri no waliyo abantu abalowooza obubi nga ne sitaani kati ngono omukazi ebyo by'obuwulira amazima gennyini mukazi gwe sitaani yakwogererako si Mukama sitera kubeera bwenti naye njagala bategeeza balance the boat ekyo kyekyaleetera abantu okufiira mu mataba ku mulembe gwa Nuuwa ng'abagamba bo nga balabisa ndali for God and my country. Nibona nga bigenda mu maaso onavuddeyo n'agamba nti obubbi nti obuli ebulambuuli nti bannange eno kibi nnyo kitokota nti babbye nnyo ssente y'omuwansi obubbi obuli ebulambuuli tebulabikangako obubbi bwe tulabye ebulambuuli tebulabikangako era balamu abagambye bannange mubbisa jjogo mubbisa ki buno obubbi nga tebulabikangako tugenze ku luguudo lwe bayita Bulaago gye bayita e Bulaago oluguudo yinginiya Kao ono auditor bonna abakulira gundi zonna head of departments balamu alagidde bakwatibwe lwaki buli kintu kyonna kye bakola babba ssente oluguudo lw'e Bulaago minisita atuuse n'okugamba abayambi be nti muleete olukoba mpime ndabe bwe baali bapeeginga oluguudo luno owa procurement owa finance auditor bonna babeera mu connivance bonna babbi era tawuni kiraka alagidde akwatibwe tawuni kiraka alagidde akwatibwe oba ndowooza oyo gwe twandiise Kao chief administrative officer engineer akwatibwe auditor akwatibwe procurement officer akwatibwe bakwate n'ono contractor abasajja bano babeera mu connivance bakonnaivinga mubeeramu abantu bangi bonna ne babeera kutugabane ate kyenzudde tubadde tuli awo ne wabeerawo omuntu eyankoze bw'ati nampita naŋŋamba nti jjejja oli otya mbadde simumanyi n'agamba muganda wange nkulaba nti otyo naye minisita alina eribbi ate lyali nalyo erimuli ku kido ne mugamba mbuulira n'agamba nti bapoliticiani ba wano beekobaana ne bano abakozi ba gavumenti ne beewazi kontrakiti nga bakozesa abantu baabwe ne bagenda ne bakola zi kampani era bano ne bazaawaadinga emirimu ne babeera kutugabane era naŋŋamba nti minisita mugambe bagende batunuulire akawunti zino kwe baba bawayalinze ssente basignitories be baani era bakontrakita bano be baani certificates ezibaweebwa kubanga kyetuzudde oluguudo terunnaba nakuggwa babadde okuva lwe baawulira nti minisita ajja ne balyoka batandika okupapa kye bayita malamu baleeta ttaka lya mu nnimiro
eriddugavu eryo lye bayiwako mbwoyo ye maramu kwegamba buli si bubbi oba abantu bano bandibadde bavunaanibwa na misango gyakulya mu nsirukwe era balamu nze mbadde mugamba nti abantu bano we batwalibwa mu kkooti ey'abakenuzi ey'abali b'enguzi emisango gino gyandibadde gikyuka abantu bano abalidde ssente z'omuwi w'omusolo omuntu n'alya ssente ez'eddwaliro n'ateekayo abakozi ab'empewo n'agenda mu masomero n'ateekayo nnamba y'abayizi abataliiyo n'aleeta ba ghost teacher abantu bano bandibadde batwalibwanga mu kkooti ne bavunaanibwa misango gya treason kulya mu nsirukwe kwegamba abantu ne bakyawa gavumenti naye ng'abakozi ba gavumenti ne some politician nga babeera involved omusajja ngambye ekigambo ate nga tamanyi mbadde muteze kamera era bwe mbateerayo wano audio mwewuunya balamu Barugahale Katonda yeeyongere ennyo okugabirira si buli muntu nti abeera n'amagezi Kabaka Sulaiman Katonda yamubuuza nti nkwagadde nnyo omuddu wange nkuweeki Kabaka Sulaiman yasaba magezi nti Mukama Katonda wange ompa amagezi agasobola okufuga abantu bo bano nga bakwagala nga nange banjagala Kabaka Sulaiman abantu bagadde Balamu Barugahale abantu nga bafukamira bufukamizi ebulambuuli wali nga tuli ku luguudo lw'ebulaago kwe babbidde ssente ne tumaliriza kawa agende ku muguwa ono chief administrative officer yoyo kawo n'alagira bakwate yinginiya agende ku muguwa owa procurement agende ku muguwa auditor agende ku muguwa ebintu byenda byebulambuuli wali President Museveni mukwano abantu bakukyawa naye nga bakukyawa olw'abakozi ba gavumenti bano abeezibika buli ssente yonna ereeteddwa mu district oba mu city okuyamba abantu kyenda byebulambuuli buli si bubbi wabula kwera bwezi nebazanya abantu abajja mu akawunti yange ne muŋŋamba nti naye nga kino naye kino omukulu mugambe bwoti omukulu mugambe bwoti buli district yonna eri mu Uganda eyagala Balamu Barugahale agenda agikyalireko era ne bagamba nti eno local government ministry gye bamuwadde eyo nvundu nnyo abakozi bonna abali mu local government babbi biwulidde naye nga webale kubanga wekomidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribing ringing that notification bell sharing liking ebisigadde butereevu tujja kubanga tukomawo nabyo tova